أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد abatuuliriza mwenna oluvannyuma lw'okutendeza ku Allah jalla waala n'okusaalira ku ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama kambalamuse n'ekiramuso nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twebaza Allah ow'ekitiibwa atusobozesezza kubeera ntuddamu okusinkana ku misomo gyaffe nga bulijjo okwejjukanya ku ddiini yaffe ku nsonga ezibaawo mu mbeera ez'enjawulo mu nkolagana yaffe wakati waffe abantu n'abantu wabeerawo ebiba byetaagisa okubeera nti eddiini eno ebitunuulira biramulwa bitya, ebimu biyinza okuba ebikadde nga byakwejjukanya wakati waffe, ebimu oluusi biyinza okujja nga bipya nokubadde nti mu bitabo biyinza okuba gyebiri naye nga mu community mwe tuwangaalira oba mu mbeera zaffe zetuwangaaliramu netwesanga nga ensonga eyo mpya gye tuli. Oluusi ensonga eyinza okujja nga eri wakati waffe ne Katonda waffe ngera nga twagala okumanya nti obusiraamu butambula nayo butya mu mbeera eyo eba ezze ng'etulabikidde nti mpya gye tuli. Nabe kityo okwejjukanya kwa mu busiraamu mu mbeera zonna n'okugenda mu maaso n'okuyiga n'okumanya kya mu busiraamu ekitukuutirwa ebiseera ebingi ennyo era nga tewali kikutulawo nakumanya nakunoonya kumanya illa almautu okujjako okufa. Awo bonna Allah subhanahu wa ta'ala bakyawadde ekyengera ky'obulamu, tumusaba Allah abeerenga agenda mu maaso n'okukibawa. N'abo bakijjeeko mu mbeera ez'enjawulo abamu bayinza okuba nga balwadde, Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abasuusa obulwadde obwo. N'abo Allah bajjuludde abeerenga abagaziyiza kabuli zaabwe, abasonyiwa ebibasobyeko ng'abantu n'abantu baabwe. Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abagumya era nga basasulamu ekisinga obulungi mu muntu oyo gw'aba abatutteko. Nabwe kityo olwaleero tuwangaala mu mbeera gye tuyinza okuba nti mpya naye nga si mpya, naye olwokuba nti ekadde kesinza okuba nti emanyika ennyo, tulina okulaba nti twejjukanya naye embeera eyo oba okugiyiga. Obusiraamu bugyogerako ki embeera eyo? Bamashekhe bangi bavuddeyo ne bagyogerako era nga balaga okulamula kw'obusiraamu kulamula kutya embeera eyo eriwo eya DNA oba endaga muntu, obusiraamu bugyogerako ki? Nabwe kyo nange njagadde okugatta eddoboozi lyange kuli abo bonna bamasheyikh oba abakowooze bonna abazze nga bayogera ku nsonga eno, ogatta ettaffaali ku nsonga yaabwe oba ku nnamula yaabwe gye balamuddemu ensonga eno eriwo olwaleero eya DNA oba endaga butonde nga bwe tugiyita olwaleero. Almawkifu alfikihi alshar'i min nafi nasabi bilbasmati alwilasiya, tugenda kulaba embeera y'obusiraamu oba ennamula y'obusiraamu ku nsonga eyo eya DNA oba eya ndaga butonde. Okusookera ddala obusiraamu butugamba nti anna annasaba athabit bi ihdayi at-turuq ash-shar'iyya al-mu'tabara, nti olulyo oba oluganda oba olulyo kyonna kyoba oluyise athabit bi ihdayi at-turuq ash-shar'iyya, oluba lumaze okunywera oluganda oba olulyo oba omwana oyo azaaliddwa
nabanga amaze okunywera mu bazadde be ababiri kitaawe ne maama we bihidayi turuki shari'iyya kulimu ku makubo aganyweza omwana oyo mu bazadde be bombiriri agamanyikiddwa mu busiraamu nga go kwe kuli alfirash kwe kubeera nti omwana oyo azaaliddwa mu buliri bw'abazadde be bombiriri ng'ekigendererwa mu kyo al aqidu assahihu nga abafumbo abo bafumbiriganwa obufumbo obutuufu nga obufumbo obwo bumalayo ebyetaagisa byonna mu ddiini y'obusiraamu okuba nti buyimirirawo omwana oyo n'azaalibwa mu nnyumba eyo omwana oyo aba akakatibwako nti wa mu nju eyo era wa bazadde abo bombiriri. Eryo lyerimu ku kkubo erisookera ddala eriri asulu oba ery'ensibuko mu kuba nti obusiraamu buyimirizaawo omwana oyo wakati we ne bazadde be bombiriri taata ne maama. Atariiku athaani ekkubo eryokubiri eriyinza okubeerawo nga liri terikozeseddwa teribaddeewo al ikrar tulinawo al ikrar okukakasa singa omuzadde akakasa nti omwana oyo wange oba omukyala nakakasa nti omwana ono wagundi lyerimu ku makubo agayimirizaawo omwana oyo okubeera nti azaalibwa abazadde abo nga bakakasizza n'ebigambo. Ekkubo eryokusatu ashahada kwe kubeera nti wabeerawo okukakasa oba okulayira nti omwana oyo oba obujulizi ashahada wano bubeera obujulizi yadde amaaso eyo tujja kukiraba engeri kikyukamu katono naye wano kitegeeza obujulizi singa waliwo abantu abajulira ti ddala omwana oyo tumumanyi tiwa abazadde abo bombiriri ebbanga lyonna nga bamulabye ebbanga lyonna mu maka gaabwe ng'omwana oyo ddala ali mu maka ago ng'omwana ng'era ayita abazadde abo taata ne maama nga tebabeerangawo nakirala kyonna kibatataganya kuvuba ku ndaba eyo n'entegeera eyo bajulira nti omwana ono mutabani wa gundi kitaawe ye gundi era maama we ye gundi. Bwe bujulizi bwa mirundi esatu obukozesebwa mu mwana okubeera nti azaalibwa mu nnyumba eyo oba azaalibwa mu maka ago wakati w'abazadde bombiriri taata ne maama nga bwe tubulabye. Tekkuba erisooka alfirash kwe kubeera nti omwana oyo azaaliddwa wakati w'abazadde ababiri fi aqdi sahihi mu bufumbo obujjuvu obwatereera obulungi mu mateeka g'eddiini busiraamu. Ekyokusatu al ikrar okuba nti abazadde be bombiriri bakakasa nti omwana oyo waabwe. Athalis ekkuba eryokusatu mwe tuyita okukakasa nti omwana wa makaago ashahada bwe bujulizi obubeerawo ku bantu ababa beetoolodde amakaago n'okugamanya ebigakwatako ne batukakasa nti omwana oyo azaalibwa mu makaago. Ago ge makubo agayitwamu okubeera nti omwana akakasibwa obuzaale bwe. Fashari'u yatasahalu fi isbati nasabi wa yushaddidu fi nafihi. Omutesitesi w'amateeka g'obusiraamu oba Allah subhanahu wa ta'ala yabeeranga yatasahalu fi isbati nasabi mu kunywezaawo omwana obuzaale bwe nti omwana ono azaalibwa mu makaago. Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo amakubo nga mangu nnyo kati nga betugalabye alfirash obuliri wa al ikrar okukakasa kw'abazadde bombi wa shahada n'abajulizi. Ebyo bimala era olaba nti byangu nnyo tebyetaagamu nnyo bukodyo bw'amaanyi okulaba nti omwana oyo akasibwa nti azaalibwa abantu abo. Agamba nti okuzaalibwa kw'omwana mu maka obusiraamu okuyimirizaawo obujulizi bwabwo tasahala bwagonza ekkubo ly'omwana nti akasibwa nti azaalibwa mu maka ago. Washaddada fi
annafihi ate ne bubeera bukambwe nnyo oba ne bubeera ne buteekawo bwakkulizo bugumu nnyo ku muntu yenna avuddeyo okugamba nti omwana oyo tazaalibwa mu maka ago. Simanyi bulungi oba ensonga eyo etegerekese bulungi, naye mu kugiddamu tujja kugenda mpola mpola okusobola okutegeera omusomo guno n'ogumanya obulungi, kuba sibuli awo guyinza obutaba mwangu nnyo gwa kutegeera. Naye wano obusiraamu omwana okumunyweza mu maka, okukakasa nti omwana oyo wa mu maka ago, bwateekawo amakubo nga mangu nnyo. Tegeetaagisa bintu bigambo bingi, tegwetaagisa bukwakkulizo buyitirivu nga bwe tubulabye nti bimujarradi nikahi sahihi, okubeera nti abafumbo abo baawoweebwa kimala okunyweza abaana bonna abazaaliddwa mu kyalo oyo okuba nti bamwami oyo eyamuwoowa. Ekyokubiri ikrar, okukakasa kw'abafumbo bombi, kasita bakakasa tewali kirala kibeetaagisa. Thalitha, ekyokusatu ashahada, bwe bujulizi obuva mu mpuyi z'abantu ab'enjawulo abakakasa ekyo. Ekyo kye kinyweza omwana mu maka okuba nti mwazaalibwa. Naye ate okumuggyamu, ate obusiraamu bwashaddada nnyo, bwanyweza nnyo. Embeera yonna egezaako okutaataaganya omwana omujja mu maka ago gamanyikiddwamu nti gazaalibwamu. Agamba la yajuzu nafi au ibtaluhu mahma kanat hunalika imaratin au qara'in tadullu alayhi wa dhalika liihtiyati ash-shari'i lil ansabi. La yajuz nafihi au ibtaluhu, tekikkirizibwa kugamba nti omwana oyo si wa maka ago mahma kanat hunalika imaratin, wakubadde nga waliwo obubonero bungi omuntu bwasobola okuvaayo nabwo n'alaga nti omwana oyo si wa maka ago. Lidhalika liihtiyati ashari lil ansabi, ekyateekebwawo okubeera nti omutesitesi w'amateeka gaffe gano ag'eddiini busiraamu, Allah subhanahu wa ta'ala yakuuma endyo okubeera nti tezitaataaganyizibwa, oba okukuuma ekitiibwa ky'amaka n'ekitiibwa ky'obufumbo. Mu nsonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga anyweza obufumbo, yabeera nga anyweza amaka, okubeera nti si buli muntu ajja okuva eri ajja kubeera nga akirayiminga omwana agambe nti omwana oyo si wa mu maka ago, era abeere nga agenda ku DNA abeere nga atwala omwana oyo okumujja mu maka ago mu bufumbo bwe tulabye obutuufu. Nabwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga agaana ensonga zonna ezeefaanaanyiriza, newankubadde nga waliwo obubonero bwe tusobola okubeera nti tulabirako nti omwana ono si wa waka, ng'okufaanana omuntu yenna omulala tali wa mu maka ago, n'ebirala ebingi abantu bemumanyi mwenna abali eyo byombi byasobola okulabirako nti omwana ono mu ndaba yaffe ey'obuntu eya bulijjo nti tazaalibwa mu maka ago, newankubadde nga abafumbo bombiriri bafumbye mu bufumbo obutuufu. Nabwe kityo obusiraamu embeera zonna bwazigaana nga mutwalira ne DNA ebalibwa fil qara'in au fi imarat. Mu busiraamu endaga butonde ebalibwa mu bubonero, tebalibwa mu bujulizi, obula ebalibwa mu bubonero obwakasa nti oba omuntu kwasobola okubeera nti agamba nti omwana ono si wa waka. Kinsonga lwaki obusiraamu bubeera nga bugaana DNA mu kubeera nti bujjawo omwana mu nnyumba omwo, ne bukkiriza ekintu kimu, omwana lwajjibwa mu maka ago okubeera nti si wa mu maka ago. Kubo liririmu yokka erya al-li'anu, okubeera nti abazadde bombiriri bavuddeyo ne beekolimira, ne balayira mu maaso g'omulamuzi, ne beekolimira nti omwana oyo omu naddala taata n'agamba nti omwana oyo si wange, era n'alayira mu maaso g'omulamuzi
nga bwe tugenda okukiraba. Ne maama w'omwana n'avaayo naye n'akakasa n'alayira mu maaso g'omulamuzi nti nkakasa nti omwana oyo waabaze wa bba wange. Kati okulayira okukasita kubeerawo, bombi ne balayira ng'omu akakasa nti omwana si wuwe, ng'omulala akakasa nti omwana, omukyala ng'akakasa nti omwana wa musajja oyo. Kulayira okwo ne kubeerawo kujja omwana mu buzadde bwa kitaawe, omwana oyo n'asigala ku buzadde bwa maama we yekka mu njogera ennyangu nga talina kitaawe. Eryo lyekkubo lyokka mu Busiraamu eriyitibwamu okubeera nti omwana akyusibwa obuzaale bwe okuva ku kitaawe abadde amanyikiddwa era eyawoowa mukyala we mu mpoowa entuufu, n'aba nga adda ku maama we yekka nga tewali kitaawe amuweereddwa. N'aba nga asikira nnyina singa nga omwana oyo aba afudde, maama w'omwana oyo aba afudde, omwana oyo aba asikira nnyina, naye tasikira ono abadde kitaawe, alayidde mu maaso g'omulamuzi n'amugana nti mwana we. Okuleka ekyo mu bufumbo obutuufu n'obufumbo obwefaananyiriza obutuufu, tewali kirala kyonna kisobola kukozesebwa kujja mwana mu maka, kumuteeka mu maka amalala nga mwe muli ne DNA oba endagabutonde tekkirizibwa mu Busiraamu kuba nti ekozesebwa. Naye wamu n'ekyo newankubadde nga bwe kiri, ikhtalafa alfuqaha almuasirin ala saidi alfiqhi alislami fi masala. Newankubadde nga embeera eri bwetyo, naye abamanyi naddala abawangaala ku mirembe gino bayawukana ku nsonga ya DNA okubeera nti bayimirizaawo omwana DNA ejja omwana mu maka okumutwala mu maka amalala oba okumuwa oba okubeera nti emuwa omuntu omulala yenna. Amakulu nti waliwo abamanyi abagamba nti DNA oba endagabutonde tusobola okugikozesa nga okulayira, neekola mu kifo ky'okulayira, era nga bo bagamba nti ensonga yaabwe gye bawa nti DNA eno oba endagabutonde singa yaliwo ku mulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, yali badde ekozesebwa mu kifo ky'okulayira, kubanga bo bagamba nti min atekiniyatu tibbiya oba mu kkubo ery'obusawo ne sayansi bakakasa nti endagabutonde eyo eri 99 n'obutundutundu obugwamu okubeera nti ebigivaamu bibeera bituufu singa nga bikoleddwa mu kkubo ettuufu mu bantu abakakafu okuba nti ekolebwa. Bo bakakasa nti ebigivaamu 99 bibeera bituufu ku ndagabutonde eyo ebejjiddwa ku bazadde b'omwana ababiri, ku taata ne maama, okukakasa nti ddala omwana ono azaalibwa abantu abo bombiriri. Bagamba nti singa evaayo endagabutonde ng'eraga ekitundu ku maama nti omwana oyo azaalibwa mukyalo oyo, naye ate neegaana okulaga ekitundu ekyokubiri ku taata nga temulaga ku kakwate konna, bo bagamba nti bakozesa ekkubo eryo erya sayansi okuba nti omwana oyo aggyibwa mu famire eyo, oba oliawo n'ateekebwa mu famire endala eyo gye basanze nti endagabutonde ekwatagana nabwo. Bo bagamba nti olw'okuba nti sayansi bamukakasa talimba, yensonga lwaki bayimirizaawo ensonga eyo. Era bagamba nti ensonga eyo eya albasmatul wirasiya eyandagabutonde el aqwa min al-li'an yamaanyi nnyo n'okusinga kukulayira, kubanga bo bagamba nti okulayira kuno kubanga kwakuteebereza, naye ate ekiva mu ndagabutonde, results eziva mu ndagabutonde zo zibeera hassas, gamba ziba zirabwako n'amaaso, nate ejo zivaamu ziba buli muntu asobola okukiraba n'amaaso nti ddala kituufu okusinga ono alayidde obulayizi.
eyo nzimu ku nsonga ze beekwasa abo bagamba nti tusobola okukozesa endagabutonde okubeera nti tujja omwana ku muzadde we ne tumuteeka ku muzadde omulala. Era bakozesa ne aya ya Allah subhanahu wa ta'ala egamba nti baada audhu billahi minash shaitani rrajim walladhina yarumuna azwajahum walam yakun lahum shuhada illa anfusuhum fashahadatun ahadihim arba'a shahadat billahi innahu lamina as-sadiqin wal khamisa inna la'natallahi alayhi in kana minal kazibin wa yadra'u anha al-azab in shahida arba'a shahadati billahi innahu laminal kazibin wal khamisa anna ghadiba Allahi alayha in kana minas sadiqin. Abantu abagamba nti endaga muntu endaga butonde esobola okuba nti ekozesebwa mu Busiraamu okubeera nti eraga obuzadde bw'omwana, bagenda ne aya oba besembesa n'etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala erigamba nti walladhina yarumuna azwajahum walam yakun lahum shuhada, nti abakasukira bakyala baabwe obwenzi walam yakun lahum shuhada, ne balemererwa okuleeta obujulizi oba abajulizi abana abeetaagisa mu Busiraamu illa anfusuhum, naye bo bennyini ng'omusajja yennyini yayimiriddewo okukakasa ensonga eyo nga taliiko obujulizi bulala bwonna. Fashahadatu ahadihim arba'a shahadat, omuntu oyo omusajja oyo akasukidde mukyala we obwenzi oba atemeredde mukyala we obwenzi, fashahadatun ahadihim arba'a shahadat, asabibwa mu tteeka ly'Obusiraamu okusinziira ku aya eno okuleeta abajulizi bana abakakasa ekyo kyayogera nga bagamba nti innahu lamina as-sadiqin. Fashahadatun ahadihim arba'a shahadat, omuntu ono bw'aba alemereddwa okuleeta abajulizi abana abajulira ensonga ye, fashahadatu ahadihim arba'a shahadat, aba alina okulayira ebirayiro bina mu maaso g'omulamuzi, innahu lamina as-sadiqin, nti omuntu ono ayogera mazima. Aya kyetegeeza singa omwami avuddeyo mu bufumbo bwabwe obwo obutuufu bwe bawangaliddemu nga babawowa bulungi n'abeera nga si mumativu n'omwana oba n'abaana abamu mu makaage, oba n'asanga mukyala we mu kikolwa eky'obwenzi nga bwe kyali ku mulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, aya eno ngekka kuba okukka kwa aya eno kitutegeezebwa nti waliwo sahaba omu yasinkana mukyala we nga ali mu kikolwa eky'obwenzi. Kakati sahaba ono n'aba nga yalaba mukyala we, bwe yalaba mukyala we n'agenda ew'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti ya Rasulallah, nsinkanye mukyala wange nga ali mu kikolwa eky'obwenzi, nabbi n'amubuuza nti olina obujulizi? Sahaba n'addamu nti ya Rasulallah, nkakasa nze sirina bajulizi, naye nkukakasa nti raaitu bi aini, mbalabye n'amaaso gange, wasamiitu, era nempulira n'amatu gange ebikolwa byabwe, era nakakasa nti ndayira Katonda aya yonna bwebanga esse ejja kubeera ku saidi yange, amakulu nti akasombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ayogera mazima, teetaagisa na bajulizi bana abalina okuyimirirawo okumuyambako ku nsonga ye. Sahaba oyo bwe yava mu maaso g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bufunze aya eno nebanga yakka nga ennyonnyola ku mbeera eno nti walladhina yarumuna azwajahum, abo abakasukira bakyala baabwe obwenzi ne baba nga tebalina bajulizi babayambako, balayire bakube ebirayiro bina mu maaso g'omulamuzi. Wal khamisatu, ekirayiro ekyokutaano nga kigamba inna la'natallahi alayhi in kana minal kazibin, nti ekikolimo kya Allah subhanahu wa ta'ala kibeere ku ye oyo ayogera ebigambo ebyo, kimubeereko bw'aba ddala nga mulimba. Kyona aleese obujulizi mu maaso g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti yakutte ne mukyala we mu bwenzi, alayire ebirayiro bitaano. Ebirayiro ebina
ng'alayira nti ayogera mazima. Ekirayiro ekyokutaano agatteko nti bw'aba ddala ng'alimba ekikolimo kya Allah subhanahu wa ta'ala kimubeereko, bimaana agobwe mu kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'aba akoze ekintu ekyo abeera yeewonyezza okubeera nti ayimizibwako haddu al-qazfi, ekibonerezo ekiyimirizibwa ku muntu asamwasamwa n'ebigambo ebitalina mutwe ne magulu. Bimaana aba tajja kukubwa miggo egikubibwa omuntu oyo aze n'obujulizi obutali bujjufu. Bw'amala okulayira omwami, aya egenda mu maaso netugamba nti wayadrau anha al-azab, ate n'omukyala, kubanga omukyala wabanga talayidde ng'omwami amaze okulayira nti yamukwatidde mu bwenzi, n'omwana oyo gwe bazadde siwe, kakati omukyala ono singa batalayidde aba ayimirizibwako ekibonerezo ky'obwenzi ekyokubwa amayinja n'abeera nga attibwa. Naye ate singa omukyala naye avaayo n'alayira nga yeegaana, aya kyegamba nti wayadrau anha al-azab, omukyala ono naye aggiwako ekibonerezo ekyokubwa amayinja, en shahida arbaa shahadat, singa aba avuddeyo n'alayira ebirayiro bina, innahu lamina al-kazibin, nga hakasa nti omwami oyo baawe lamina al-kazibin, byayogera bya bulimba. N'ayongerako ekirayiro ekyokutaano nti anna ghadaba Allahi alayha in kana min al-sadiqin, nti Allah subhanahu wa ta'ala okunyiga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kubeere eri omukyalo oyo bw'abanga ddala nga bbaawe ayogera mazima. Aya eno tugirabye nti abafumbo bana babiri senga bavaayo, buli omu n'alumiriza munne. Omukyala, omwami n'alumiriza mukyala we obwenzi, n'omwana gwazadde siwe, n'alayira n'ebirayiro ne biggwayo nga bwe tubirabye. N'omukyala n'ajja naye n'agaana okukakasa, naye n'alayira nga alimbisa bbaawe, era ne yeekomerera emisumaali nti obunyiivu bwa Allah bubeere ku mukyala oyo singa ddala nga bba gayogera ge mazima. Omwana oyo gwe beegaanyi, wakati omwami gwe yeegaanyi, obusiraamu bumumuggyako, omwana onaaba nga asigala ku nnyina. Kakati ekyo kye bayita al-li'an kintu ekikozesebwa kyokka mu busiraamu okubeera nga kikyusa omwana okumugya ku musajja n'abeera nga omwana oyo wa mukazi. Kakati bo bano abagamba nti tusobola okukozesa endagabutonde ku aya eno yennyini. Wajihul istidlal fi hazihi al-aya, kibagendera mu aya eno, bo bagamba nti inna la'anu la yakunu illa ma in idamu shuhud wa laysa thammata shahidu illa azawju faqat. Bo bagamba nti okulayira kubeerawo nga tewali bajulizi, aya nga bwegambye nti singa abalemereddwa okweta abajulizi alayire. Kati bagamba nti wano tewaliwo bajulizi, kyeyalina okukola kyali kyakulayira. Naye bagamba nti hina izi yakunu al-li'an fa in kana ma'a zawji bayina kalbasmatu alwirasiyya takunu bimasabati shuhud allati tadullu ala sidiki azawji. Bo bano bagamba nti singa wabeerawo endaga butonde ng'eyaleere eriwo eyimirirawo ng'abajulizi bali abana abali badde beetaagisa omwami ono okuba nabo bamuyambe ku nsonga eyo. Kati bo bategeeza nti DNA ekola ng'obujulizi obw'abantu abana, singa ebaawo kitegeeza okulayira tekukola. Nga kibagamba nti olwaleero DNA esangudde aya etugamba okuyimirizaawo okulayira, ekitasoboka nti DNA tekisoboka kubeera nti esangulawo aya. Kyekigobeya endowooza yaabwe n'endaba yaabwe oba n'entaputa yaabwe eya aya eno. Nabwe kityo omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallama bo bagamba nti omulembe gwe tegwamanya DNA, omubaka teyasobola kukitegeera, ensonga lwaki teyakyeyambisa n'akozesa bajulizi, nga bajulizi baba babuze balina kubeerawo okulayira. Naye bagamba nti singa yamanya DNA ku guno omulembe gwaffe ogwa sayansi
ogwa technology gwe tuwangalirako gwe yali badde akozesa mu kifo ky'abajulizi abana. Ensonga lwaki tuva ku kulayira tugende ku bajulizi, tugende ku ndagabutonde ekitakkirizibwa mu ddiini yaffe eno Obusiraamu. Qur'ani yali swalihu likulli zamani wa makani. Qur'ani eno webanga ine ekintu kyeyogedde oba etteeka lyeteese libeera swalihu likulli zamani wa makani, liba limakinga n'omulembe gwonna n'ekifo kyonna. Akati okulayira kuno tekwali kwa mulembe gwa Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwe kwakoma, kubanga Qur'an teyasobola kulengera binajja mu maaso, teyasobola kutegeera science. Nedda Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalina science mungi nnyo, era yali omukebezi wa DNA oba yali mukebezi wa ndagamuntu, bagiyita ndagabutonde. Yali mukebezi owa ndagabutonde atalina kimufaana kyonna. Olwaki? Olwa hadisi ya Aisha radhiyallahu anha etunyumizibwa. Mama waffe Aisha atunyumiza ti Omubaka Muhammad ti sahaba omu, sahaba oyo Aisha radhiyallahu anha atunyumiza nti kana Utbatu ahada ila akhihi Saadu ibn Wali Saadu nti Utuba. Aisha atunyumiza radhiyallahu anha waliwo sahaba omu bamuyitanga Utuba. Sahaba oyo yalamira muganda we Saadu. Sahaba oyo Utuba yalina muganda we nga ye Saadi, namulamira ye nga agenda okufa. Namugamba nti inna ibna walidati Zam'a minni, namugamba nti omwana wa Zam'a, omwana oyo wange, omwana oyo yali maka ga Zam'a, mwana wange. Fa aqdihi ilaik, omwana oyo ogendanga n'omuwoza n'omukomyawo. Falamma kana amu al-fathi, mu mwaka ogwaggulawo Makka, akhazahu Saadu fakala ibna akhi ahadahu ilayya fihi. Saadu yagenda n'asisinkana omwana oyo gwe bamulamira ku lunaku olwo, n'amukwata n'agamba nti ono omwana wa muganda wange yamunaamira mbeere nga mukomyawo. Fakama Abdullahi ibn Zam'a fakala akhi wa ibn Walida. Abdu ibn Zam'a naye n'agamba nti nedda, omwana oyo mwana wa muganda wange, yagamba muganda wange, si mwana wa muganda, yagamba muganda wange wa ibn Walida abi, era mwana wa tata wange. Wulida ala firashihi, yazalibwa mu nyumba ye oba mu buliri bwe, bimaana mu kuwoowebwa okwali okutuufu. Enkaayana zino bwe zaagwawo, fatasawaka ila nabii sallallahu alaihi wasallama, ne bazitwala ew'Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Fakala Saadu ya Rasulallah, bwe batuuka mu maaso g'Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Saadu n'agamba Omubaka Muhammad nti akhi kad kana innahu akhi kad kana ahada ilayhi fihi. Faqala Abdu nugundi Utuba bwe batuuka mu maaso g'Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, n'agamba Omubaka nti omwana ono mwana wa muganda wange yamunaamira okubeera nti muwoza mukomyewo mu famire yaffe. Ne Abdu naye n'agamba Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti omwana oyo muganda wange era mwana wa taata wange, yazaalibwa mu bufumbo obutuufu. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yawulira ekigambo kya Abdu nti omwana oyo muganda we era yazaalibwa mu bufumbo obutuufu mu maka ga kitaawe, nabbi n'amugamba nti huwa laka ya Abdu, omwana oyo wuwo muganda wo wange gwe Abdu. N'amaliza n'ekigambo ekigamba nti
alwaladu lilfirashi, omwana abeera wannannyini buliri. Ekigendererwa mu hadisi eno oba mu kyafaayo kino nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yali ategeera albasmatul wirasiya, endagabuntu, yali ategeera endagabutonde. Lwaki? Bwe yali amaliriza hadisi eno yagamba nti walil ahar alhajaru thumma lisaudatin binti zam'a ihtajabi minhu lima raa min ashubhati biutuba. Ti omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yatunulira abakayana babiri, saidi ya Utuba ne saidi ya Abudu. Abudu agamba omwana ono yazalibwa mu nyumba ya kitaawe. Utuba agamba nti omwana oyo wa muganda we. Nabbi yatunulira omwana akayanirwa yamulaba nga afaanana oli amuwoza. Ndoza ntegerekese bulungi. Nabbi yatunulira ekifaananyi ky'omwana kyonna nga afaanana oli amukayanira. Naye olw'okubanga waliwo ensonga enkulu, Abudu gye yayimirizaawo egamba nti omwana bamuzalira mu maka ga kitange mu bufumbo obutuufu, Nabbi yagaana okuwaayo omwana ono eri oli gwafaanana, n'agamba nti alwaladu lilfirash, omwana wannannyini buliri. Yadda nga yamulaba nga afaanana oli yagaana omuwaayo. Era n'agamba Sauda ono yali omwana ono ng'amuyita ssenga, namugamba nti omwana ono tuteekeddwa kubeera nga ogamba obeera naye, kubanga kyebayise nti ekituufu ekyalibadde ekituufu nti si wa famire yammwe, kubanga ono Sauda yali muwala wa Zam'a. Sauda yali muwala wa Zam'a, yali talina kubeera nga omwana ono amuzira, naye Nabbi yamugamba nti omwana oyo akuzira, toyina kubeera naye era weebikkirire aleme kubeera nti akulabako. Kitegeeza ki? Nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yalaba obutuufu bwennyini nti omwana ono yali mwana w'oli amukayanira naye yagaana omuwaayo. Nabwe kityo bwe tuyimirira ku nsonga eyo tugamba nti alwaladu lilfirashi, singa wabeerawo obufumbo obutuufu mu Busiraamu, DNA oba ndagabutonde tetugikozesa. Nekyo ekigambo ekigamba nti ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama DNA teyaliiwo, singa yaliwo yalibadde agyesembesa. Tukijjawo ne hadisi eno nti Nabbi yalaba ekifaananyi kyonna nga kya mwami oli akayanira omwana nga bafaanagana nnyo, naye n'agaana omumuwa, n'agamba nti omwana wannannyini buliri. Nabwe kityo DNA tetugikkiriza mu mbeera efaanaganako bwetyo. Nabwe kityo tulina okuwawula wakati w'ebintu bibiri. Tulina okuwawula wakati wa alwaladu lilfirash wa waladu zina. Ti alwaladu lilfirash Obusiraamu bwakikutula nti omwana abeera wannannyini buliri singa tusanga nga enkayana ziguddewo mu bufumbo obutuufu obwajjula byonna ebyetaagisa mu Busiraamu. Mu Busiraamu omwana oyo tajjibwa mu maka ago, kutwalibwa mu maka malala. Naye ate singa tusanga embeera nga twetaagisa okumanya omwana ni amuzaala, ng'omwana oyo katugeze wano waffe mu Uganda ebisinga okubeerawo ennyo nti abaana bafunira embuto ku luggya. Mu kufuna olubuto ku luggya omwana ayinza okulema okumanya ani taata w'omwana ku bantu abo byasinkana nabo mu kufuna olubuto lw'omwana. Awo abamanyi bakkiriza DNA oba ndagabutonde okuba nti ekozesebwa okumanya ani taata w'omwana kwabo ng'omukyalo ono tabadde mufumbo naye ne yeesanga ng'alina olubuto lwafunye. Kubanga omwana omukazi asobola okufuna olubuto makubo mangi. Asobola okufuna olubuto ng'akwatiddwa bukwatibwa akiddwa. Asobola okufuna olubuto
nga agenze mu kiyigo okusinzira ku bamanyi bwe banyonnyola n'asangayo omuntu yenna yaleseeyo amazzi n'asitamu omuwala oyo oba omukyalo oyo amazzi ago agazaala ne gaba nga gamugendamu batutegeeza nti kisoboka okufuna olubuto mu mbeera eyo nga tategedde nesanga ali lubuto. Asobola okufuna olubuto singa aba asanze abantu bonna abasiifufu b'empisa ne bamukuba kalifuumu ne bamukozesa nga tategeera naaba nga afuna olubuto. Kati embeera ezo zonna zenjogeddeko tezimukubisa omwana tezimukubisa miggo kubanga aba teyeyagalidde kugenda mu kikolwa ekyo naye nesanga afunye olubuto. Akati okusobola okumanya olubuto olwo lwani tusobola okukozesa DNA endagabutonde mu Busiraamu. Omwana oyo gwe tuba tuzudde ku abo abateeberezebwa naaba nga amanyikirwa omuzadde we, taata w'omwana oyo naaba nga amutwala. Okwawukana ku bufumbo obutuufu ekyo kyo mu Busiraamu tuba nga tetukikkiriza kubeera nga kikozesebwa. Kitwongerayo ekyo, ensonga eno etwongerayo ku nsonga ya waladu zina, omwana ow'obwenzi. Tukirabye nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe waaliwo okulayira wakati w'abafumbo ababiri yagamba, bwe yali alamula yagamba nti omwana agende eri maama we, era bwe wabeerawo okusika nga maama we afudde, omwana oyo aba ayina okusikira nnyina. Lwaki teyasikira kitaawe? Kuba kitaawe amwegaanyi, ate ne maama naye akakasa nti talina walala wonna we yamuzaala, amakulu nti omwana yasigala mu bbanga ku sayidi ya taata, naye natasigala mu bbanga ku sayidi ya nnyina. Nnyina ye n'amusigaza era nga amusikira, era nga n'ebizira mu Busiraamu ku sayidi ya maama we byonna omwana we bimuzira newankubadde nga yali mwana wa bwenzi. Kati ne twesanga mu kkubo eryokubiri nti omwana azaaliddwa wakati nga tewali buliri. Nga bwe tukirabye nti omwana afunye olubuto ku luggya, naye nga olubuto olwo omwana omuwala akakasa nti lwa Abudu, ne Abudu akakasa nti olubuto lulwe. Abaffe omwana oyo mu Busiraamu senga Abudu afudde, omwana oyo ayinza okusikira Abudu? Awo nawo waliwo ebigambo bingi nnyo wakati w'abamanyi b'Obusiraamu, kubanga kino ekya ndagabutonde kitujjayo kutwalako ebyo byonna okulaba nti tubitunuulira olwaleero mu tunuulira y'Obusiraamu. Nti nga bwe mbagambye nti abamanyi bangi bo bagamba nti singa enkayana ziguddewo wakati wa omuwala atali mufumbo oba omukyala yenna atali mufumbo, ne bakayanira omwana we abantu babiri nga bonna bagamba nti bamuzaalamu omwana nga tetufuddeeyo bamuzaalamu batya, kubanga bonna babalibwa nti benzi. Naye ffe wano mu Uganda olwali tetulamuza shariatul islamiya, tulamuza amateeka gano agaffe ag'ensi ge tutambulirako. Tusisinkanye embeera eno efaanana bweti. Abamanyi abasinga obungi bagamba nti omwana oyo tasikira kitaawe oyo yamuzaala mu kkubo ery'obwenzi, yaddanga amanyikiddwa nti kitaawe, wabula asikira maama we. Awo wali ekibuuzo, lwaki asikira nnyina natasikira kitaawe? Era bamanyi we bayawukanira mu nsonga eyo, newankubadde nga basinga obungi bagamba nti asikira nnyina tasikira kitaawe. Naye waliwo abamanyi abatono abaavaayo naddala ku mulembe gwaffe guno gwe tuwangaalirako olwaleero, mwe muli Ibn Kudama, mwe muli Al-Hasan al-Basri, mwe muli Muhammad ibn Sirin n'abalala nga Rashid Ridha. Baavayo ne bagamba nti omwana ono asobola okusikira kitaawe, ne bawa ensonga zaabwe zetugenda okuba nti tutunuulira mukadde kano akasigaddeyo. Bwe wabeerawo okawukana kw'abamanyi tukuwa ekitiibwa
kubanga ebeera ndaba yaabwe n'endowooza yaabwe ne ijtihadi yaabwe oba research waabwe gwe bakola ku nsonga eba eri mu ddiiro kasita ibanga terina nassu sarihu aya oba hadisi ey'enkomeredde eyawulawo nsonga eyo nga bwe tulabye ekya alwaladu lilfirashi nti omwana wa nannyini buliri newankubadde nga waliwo ebiraga nti omwana oyo wooli amukayanira naye nabbi yakigaana ensonga lwaki tugaana DNA oba endaga butonde kubanga nabbi tekyamuwabaako tekwali kubulwa buyino wabula buyino yali amulabira ddala biaini lyakini n'okulabira ddala okukakafu naye n'agaana okuwaayo omwana oyo ensonga lwaki tugaana DNA ku bafumbo naye ku kino atali mufumbo nga bombi benzi mukyala n'omwami si mufumbo omukyala azadde omwana ono asikira kitaawe oba nedda kitugamba nti abamanyi bakyawukanamu abagamba nti asikira kitaawe baawe ensonga ne bagamba nti hadisi oba zonna ezesembesebwa ku nsonga eyo ntasikira kitaawe bo bagamba nti si ntuufu kubanga bo bagamba nti hadisi eyesembebwa yegamba nti alwaladu lilfirashi omwana wa nannyini buliri bimaana la walada illa lilfirashi ti amakulu ga hadisi eyo gategeeza nti tewali mwana yenna mu busiraamu akkirizibwa okuggyako nga ayise mu bufumbo obutuufu olwa alifu wallam esangibwa ku alfirash nesangibwa ku alwaladu nti omwana yenna aba azaaliddwa mu busiraamu okumukakasa nti mwana era asobola okusikira kitaawe la budda an yakuna waladun lilfirashi alina okubeera nga mwana azaaliddwa mu bufumbo obutuufu bo kye bagamba tiwaba tazaaliddwa mu bufumbo obutuufu bo bagamba nti omwana oyo talina kusikira oyo abamuzadde kitaawe wabula asikira nnyina kakati nekiba nti singa ekibonerezo kyali kyakuzaala mwana wa bwenzi kyali badde kikwata bombi omwana ono yali badde nga tasikira nnyina era nga tasikira kitaawe kubanga tewali kibonerezo kijja mu busiraamu nga kikwatako omu omulala tekimukwata ekibonerezo tekiyinza kujja nga kigaana omwana okusikira kitaawe nga bonna bakoze kikola kimu kya bwenzi nga ate kimukkiriza okusikira nnyina wateekeddwa okuba nga waliwo ensonga endala bo gye bagamba eyalabibwa naye nga mu bufunze nti ensonga eyo endala gye balaba bo bagamba nti omubaka muhammadin sallallahu wasallama okukkiriza omwana okusikira nnyina kuba abeekolimira ababiri omwana oyo yali talina mulala yenna amuwoza gye basobola mumuteeka nabi muhammad sallama n'agamba nti omwana asigale ne nnyina era n'akutira nnyina nti omwana oyo tomusuulanga era omwana oyo akubalibwako ebintu byonna naye kuba nabakayaana ababiri ng'omukyala si mufumbo bo bagamba nti wabeerawo ekkubo lyonna erikakasa nti taata w'omwana oyo ye gundi nga gye tulabye nti al ikrar abazadde bombi bakakasizza nti omwana oyo waabwe bamuzaala mu kkubo ly'obwenzi oba isbatu nasabi bitarikati albasmati lurasiya obanga bakozeseza DNA endaga butonde neeraga nti omwana ono wabafumba wabantu bano ababiri abamuzaala bitarikati gairi shariiya mu kkubo eteri lyamateeka ga busiraamu amanyi bagamba nti omwana oyo asikira abazadde be bombiriri ekibonerezo nekiba nga kyo kibabeerako nga bo nekibeera nga tekidda ku mwana kimanyi oba ntegerekese bulungi nnyo ku nsonga eyo ku njawukana y'abamanyi ku nsonga eyo kubeera nti baddira omwana ono azaaliddwa wakati waabo abamuzadde ababiri nga si bafumbo okulaba nti tasikirako mu maama we wabula asikira abazadde bombiriri singa ekibonerezo kyali kyakubeera nti kiyimirizibwawo lwa kikolwa kya bwenzi omwana yali tasikira nnyina naye asikira nnyina kubanga nnyina tewali amuwoza tewaliwo okutamattama maama w'omwana ensonga lwaki asikira maama we
natasikira kitaawe di singa nga wabaddewo okuwakayanira omwana oyo ate ne wabulawo buyino yenna akakassa ku babiri ani amuzaala kati omwana oyo mbeera bwebeera bwetyo Abuddu amukayanira ne Nuruddin naye amukayanira tewaliwo kkubo lyonna lisobola tukakasa kabeere maama wa mwana naye teyekakasa omwana oyo asikira nnyina bana babiri tabasikira kubanga tewali bukakafuulaga nti ku babiri gundi ekitaawe naye singa ku babiri waliwo ekikakasa nti ddala omwana ono wa Abuddu newankubadde ne Nuruddin abadde amukayanira naye obujulizi buzze nga bukakasa nti omwana ono wa Abuddu abamanyi abo bagamba nti omwana oyo asikira Abuddu era Abuddu wabanga afudde agabana ku byobugagga bya Abuddu kubanga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti toddira musango oba mugugu gwa muntu mulala ate obeerenga okuteeka ku mulala nti omwana ono bw'ogamba nti ajja kusikira kitaawe ng'ate amanyikiddwa ddala nti waali tamwegaanyi obeera omuteseeko obuzito bunene nnyo mu bulamu bwe kisooka okuwangala nga talina kitaawe ekyo kiba kibonerezo kyamaanyi nnyo gy'ali ate nga teyakyegattamu mu kubeerawo kwakyo psychologically abeera nga si mumativu awangala mu nsi nga si mumativu ekirala naddala mawanga amazibu ennyo nga aga Europe naki omuntu okubeera nti yeeyimirizaawo omwana yasobola okuwangala nga talina nawaasula mu buwangazi bwe bwonna kuleka wano ewaffe Uganda bwe tukyalina omukisa ti omuntu mwangu nnyo wakufuna waasula n'azimba n'akayumba ke akati omwana oyo wabanga talina ntandikwa yonna mu bazadde be ajja kuwangalira ku street naye nga omusango ogwo taguyinaako kakwate konna akati okuyimiriza ku mwana oyo obuzito obwo bo abamanyi abo bakiraba ti tekibeera kya bwenkanya olwa aya egamba nti wala taziru waziratun wizra ukhra toddira musango gw'abazadde babiri ate obeere nga oguteeka ku mwana nga omugaana okusikira muzadde we ebigambo bingi ebiri awo ebyabamanyi abagaana omwana oyo okusikira kitaawe byesobola kubeera nti ŋŋendamu naye ŋŋambye nti buli ndowooza yamumanyi nze njiwa ekitiibwa naye wakati awo buli muntu wa ddembe kutunuulira endaba z'abamanyi zombi n'ajjamu ekituufu kyalina okugenda nakyo olw'okuba nti wano mu Uganda tetunnaba kuweebwa mukisa kubeera nti tutuukiriza ekiri mu ssemateeka wa Uganda okubeera nti abasiraamu baweebwa eddembe lyabwe ery'obwebange okulamula ensonga zaabwe mu maka gaabwe zibakwatako nga abaana baabwe mu byobusika n'ebyobufumbo n'ebyattalaka ekintu ekyo ssemateeka yakituwa naye ekikyaganya okutuukirizibwa palamenti yaffe singa nga kituukiriziddwa obwenkanya ne bubeerawo mu njawukana zino Uganda Muslim Council eba evaayo ku njawukana z'abamanyi nebanga erondako kimu kitutambulirako abaffe mwana wewenzi asikira kitaawe oba nedda balondako ekimu netubanga tutambulira ku ekyo newebanga nze ndaba yange si kyeyali badde tutte nkitwala olw'ekyo olw'ensonga nti ekitebe kitutwala oba abamanyi abatutwala mu ggwanga kikyo kyaba agenda nakyo naye tekijjaawo ndaba z'abantu abalala abasigadde ku nsonga eyo so nabwe kityo obusiraamu bwakusoma bwakuyiga ensonga lwaki abantu lwaleero abakola doctorate bonna oba masters oba abasoma bonna babagamba okukola research okunoonyereza ku nsonga eziba zitali neyolefu okuvaayo n'endaba zaabwe n'okwoleka endaba z'abantu abalala kale nabwe kityo nti enjawukana bwe zibeerawo tuziwa ekitiibwa endaba yo leka kugikaka munno gwe nga bw'olabye wabula ne munno mulekere eddembe lye ery'obwebange kulaba nti ayolesa endaba ye singa ddala nga endaba eyo ayina kwasinziira okuba nti alaba bw'atyo mukize tukome wano aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.